Abalimi bano okuva mu bitundu by'e Kanungu ne Rukunjiri bagamba nti abaana baabwe balemeddwa n'okusoma lwakuba tebasobola kusasula bisale by'amasomero. Abalimi bano abakulembeddwamu omubaka w'e Rukunjiri mu Parliament Elizabeth Karungi bagamba nti abakulu mu kampuni eno baludde nga babasuubiza naye nga teri kavaayo. Mu lukiiko n'akulira emirimu mu Minisitule y'obusuubuzi abaddeyo. Abalimi bano basindikiriza abakulu ba kampuni eno okuteekawo nsalessale ddi lwe banaabasasula ensimbi zaabwe. Era n'okukuŋŋaana nga basazeewo nti nga 15 omwezi ogujja bonna balina okuba nga bafunye ensimbi zaabwe. The world market remains bad. What will they do to our farmers? So it's a big question that remains, which can't be determined. You are very much also aware that you can't be able to buy tobacco that you have actually now sponsored if you've not been issued with the license and also if you've not cleared your. So I think we'll do that. Abakulu bano babadde bakulembeddwa Morris Murimi eyannyonnyodde nti babadde balina obuzibu bw'ensimbi naye nga bagenda kusasula ensimbi zonna. Let us work together. Things may get better. As much as everybody is anti-tobacco, anti-smoking, will still, their crop is not consumed in Uganda. It's not consumed within East Africa. It is for the West, where others are falling. Kampuni eno eya Continental Tobacco ekolera mu mawanga nga South Sudan, Uganda, Kenya ne DR Congo.